nze musi ndi muzibu sina replacement. That's one. Sirina replacement. Never joke with me. I'm a big more than some people. Boy band awards bagala okunteka. Nze bava ne panga kavuka kala ukalinga eminyira katunula ng'embwa mbu nakazala mu mwana. Tekasobola nakola bakanya wenfuka. Nakatuli wenfuka obufusi tekasobola kalaba. Bapanga mpange. Nze njagala abasajja nga basajja Sagala bavubuka. Nze sina muvuka mulamu gwe yali ankutekwade ku peti. Mu buvuka mumanyira munya. Muli banaku. Mwasamirira. Mumanyira sakasana kuko bifananyi. Munyensu. Muba nembeera mumanyira nnyo. N'amabina gange makulu. Sisobola kukwata akabina kange kafungulira gwe kavubuka gwe nawe akali nsobola n'okufuuyira obufuyizi n'ofa. Bwe nkutulako mu loogi ne nkutuulira. Nze wakola woti abavubuka. Ate kati nsobola kwagala omuvubuka. Wali omuvubuka ategeera. Abavubuka mulimu abategeera. Bawunya olwa abayina amayundi mu kamwa ng'ekintu yakirudemu ekitolo akiterese waladdemu akiteeke mu kamwa. Aba yeegaya ng'embuzi. Ebirowoozo byabwe nze saagala nga ku muvubuka kino nkikugamba. Tabakubira katale kuba ali abakazi abakulu abaagala. Be bamanyi nze sori yagala ate nze saagala ku bavubuka. Njagala basajja ba gentleman. Era njagala musajja gentleman. Ba gentleman. Nze obanga nnoonyerezako buza kasukunti bafulufigane obuze makko. ONBS. Naye nange namulabako. Kati nakasana we wamulabako. Ate omuteeka mu kamera munnaye. Si wa kamera samagala public wange. Lwaki muteeka mu public? Wange. Era ne wonsi masima nontuka ku muswa ku busomyo. Assa akulaga bba wange kuba wange. Nze yamweyagalira. Samagala public. Kati line ebbugu mulyolanga eri kuli mu kifuba omuvubuka wabeeyo nga awulira alyagala. Nga alyagaza ki? Agenda kukumira wannyina. Nze siriranga nze gambe nemanyi ndi muwomu. Mpoma okufaata embuguma. Bade omuvubuka gyava speed. Mpoma okufa najjula obusomyo. Nava ne kumukuoma kati nkumuuka. Owaye. Gowabuzo lwaki mu ggwanga yonna nze fulufiga. Nze fulufiga weeri bamanyiwo. Amanyi weeri. Buuza yali ntuma yani. Atuukawo nga nyiga full stop. Putidde. Nga apozingirawo. Banaye. Fulufiga. Ndi mwomu nagame ndi wanjawulo. Ate ndi muzibu nnyo. Nange netya. Naye nga ensonga bwe ziti zibatuukako olw'ensonga ntuula ne ba sponsors baffe ab'enjawulo kwe kuli Sozo Properties ono ng'agula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi asangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo Kasamitala Cargo and Logistic Company ono yena akugamba nti jangu mukole business akusaabaliza ebintu okubijja e China abireete mu Uganda oba okubijja mu Uganda abitwale China mu nnaku 3-4 weddu kwegamba asangibwa ku Total ekizimbe kiranye Jesco mu kibuga wakati oba ku namba z'essimu eye China n'eye Uganda nga wozaba wansi awo Ziwa and Sons bo bakusupplyingire ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe oleme kusula mu buliri bwesittaza obuliri ng'amasuuka mabi blanketi nga tetegerekeka mosquito net toyina kwegamba oyina abaziwa and Sons babire nga bakwasa mu nsonga ezifaanako eso basangibwa ku Mukwana Arcade ennamba z'essimu weeziri wansi awo Kato Akula Construction ate bo ne bagamba nti katukolere plan y'ennyumba eya buli kika kye wali yagadde ku levels zonna ey'omutindo ate bakutereko ne biodigester oba septic tanker kiyite kyonna kiwali kiyise kabuyonjo eyo eriko tetwala space atewunya ya ssente ntono nnyo tenunwamu ya buwangaazi so bano basangibwa na Lukolongo ate era n'ennamba z'essimu bazina wansi awo eza office osobola okubeera nga ate obafunira omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music buli muntu ayagala lujja gonza lwaki nti osize ensige ennungi buli muyimbi akwagala kuba tobavuma bw'oba oyogedde ekyo kibeerayo nga kituufu newe kiba nga kibi naye nga kyekituufu tifulufiga alidde enkoko ya gundi nga kituufu nagiridde nga kyekiriwo naye gwe okubujja ino ojoteka ekigambo ku muntu abantu bangi tufiiddwa abantu abamu balwala emitima abantu abamu tebakyatambula kati mulaba Lwasa singa simusajja ali strong yandifudde basajja babitiibwa abasajja bavunaanyizibwa balina amaka balina abaana abe bakulu bali ku social media yandibadde muuna abantu kulapusinga noli naagweyi n'afa
nze nne kintu kyenumiza wano Cyprian Lwanga yafa bivumu abaana bavuma omusajja ne bajja ebitundu by'ekyama ne babiteeka wali ne bajjayo abaana ba muganda bembu yabazaala kubanga nalaba omusajja oyo nga yeewolereza nga agamba abaana ba muganda bange baleese abaana ne bagamba ng'olaba nti alina ekimuluma yandibadde asirika naye kiki kimuluma n'atuka okutulika omutima so tulowooze nnyo mu bintu byonna byonna byokola sooka omanye nti nno buli muntu alina kyagattako ate buli muntu wa mugaso ne woonobeera mwene ensi wekka ng'oli mugagga biliyoniya tegenda kukuwoomera togenda kuginyumirwa kyeki kye nakugambye nti waliyo mu Afghanistan yayimuse n'akawunti ye wali ajjukira sente ziri mu banka wali yaza n'emmotoka ey'ebbeeyi wali yaza n'ennyumba oba engoye zabadde ayambala bulamu teriyo kigula bulamu ku nsi so muleke kwonoona bulamu bwa bannammwe ebintu bino legasi zino zigenda okuddirira bino ebintu bigenda sigala ku nsi n'emitimbagano tebirivaako lwaki okwata omwana munno mugamba nti wabisirani lwaki okwata omwana naye ayina abantu be bali kwagala lwaki otutematema omuntu abantu be bali kikyogenda osasulira temulumya abantu bakabya amaziga mangi mugenda kwokoba munne kuno ku nsi mbonebone nga temanyi kibabonyabonya omuntu buli lwakaba nagamba nti naye kale muvubuka gwo wamabulu gojja kulaba nze njagala babuli awo tulina omukazi wano bamuyita Straka ani amanyi gyali wano tewali muntu agenda kukola programu yenkana ya Straka ffe twazuukukanga nga tuli bato twebakanga ne batuzuukusa tulinde Straka ne tunaba muno ne tulinya mu baafu tulinda Straka ne tuli ekyeggulo leeti oleme kwebaka kulokuno ng'olinda Straka twakwatanga n'obuti ne tuteeka mu maaso mbu tuleme kwebaka kuzibiza tulinda Straka ku mwenna n'asobola kukola branding ya Straka ali luddawa taliyo Straka ali omugerako ekirungi bati bamogerako kirungi era ali luddawa so musige ennungi kati oyo mukulaze ne nsobola n'okulaga omuntu omulala bamuyita esaza omuto oyo omukazi taliyo teyafaana n'omukisa n'afumbira nga myaka oba ankaaga ye yagala bamukuba embaga wano ku myaka oba ankaaga oba emeka esaza omuto kubanga yasiga kiki yasiga kirungi yasiga teyasiga bukyayi kyova emikisa gyamutambulirako paka ne ku myaka enkaaga ne bamukuba embaga ne Straka yakola n'embaga muki ennamboole nga yakusasuya naye eraba n'azirika n'omusajja n'amuddukako n'olwekyo bye mukola muvuma abantu mukole mukola naye musigazeemu ak'obuntu n'okufumiriza buli kyokola laba ng'osigazaamu ak'obuntu omuntu oyo gwavuma alina abantu be omuntu gwoyogerako ebigambo bitaliifa alina famire ye alina baaliisa lwaki ojo olonga ennyana okwenka erinnya terikoleka omulangira Ssuuna okukuma erinnya n'alikumira waali gwe novaayo muvuma ebigambo byoyagala si kyangu amanya tegakoleka abantu bagaddemu ssente ne gabalema abantu bagaddemu ki ne gagama okukola erinnya kitone ekinnya kirabo okuva eri Katonda okuba ne bulandi nga bonoga nti full figure kaze nabagamba tuli ababuzi ba president tusukka ababuzi ba president basukka mu 2006 naye lwaki mumanyi full figure gwe munoonya ayogera kyayogera ate ku ground n'abeera ate n'ayagalwa kyekyo kugamba nti erinnya kirabo okuva eri Katonda so mbagamba ekigambo kimu teeka Uganda ku mutima first Africa second buli kyokola sooka ofumintirize weesigame ku reality nga buli kyokola ddala kino kyenjogedde waliwo ebintu byemwogera ku bannabo nodde nino ekikabirira nze nasanga akakazi ak'obugulu akakagwa mu kalulu aka TV ng'akagamba anti munna obugulu waliwo akakazi TV tekwerako wabugulu naawe kuliko akakazi ak'obugulu akabi munnange nsonyiwa munnange eryebeera TV munnange batukaka okwogera ebigambo ntuuse n'okokowa TV nveeko munnange babitukaka ne mugamba fumentiriza weesigame mu reality kwegamba ayogera kigambo nga naye akimanyi nti kibi nga te si kituufu n'akitondako embeera n'agamba nti kituufu kuba ayagala oyisaawo program ensi etandika okujajinga nga neekutunira bweti omwoyo ne gukwokya paka lwoliva mu nsi so tukole bye tukola nga bigattako tuleme kulumya bannaffe toluma abantu baleme okulumirizibwa buli muntu alina wagenda osasulira ebintu bino buli muntu alina ensi bamujajinga naye abantu bagenda sasulira ebintu bino byokola banno ni waliwo nemotegala kyenkola nange sibaligala bakinkole kola abantu ebintu kyowulira nti naawe bakikola tekikulumya owe tumalirize ne King Saha yabadde ajaguza amazaalibwa agawezezza emyaka 31 mu mbeera y'emu tulabye kati akoze investment n'amaka ogalaba nti yagateekako omukono kwegamba byewuunyisa oluusi abaana be bati bajjawo obwongo bwe buti ne bagala katukole ebinene buli muntu alina entegeera alina okufumintiriza kwe King Saha yasooka mu music banja basooka mu tebasobodde kukola byakoze
abadde yakajja nakola lonchi nyingi nnyo tebakoze iti nyingi nnyo naye asobodde okukola ekyo so ekitibwa kiba kya Mukama nakwebaliza Katonda ti omuntu aba asobodde okumuvinga musanyukireko nawe osobole okubikola naye osanga omwana ng'oyo nga bali mu kumuvuma abayimbi babamazeemu amaanyi abantu bawo nebenyi babamazeemu amaanyi ne bwakola ekirungi mukirabanga kibi bakamiyoni mubamazeemu amaanyi beetamiddwa bejjusa lwaki bayimba ennya terikoleka osanga omuntu ng'oyo kukamulekwa akamambuluganga tasobola kukola wadde ennya lya Mukabe gomanyi Mukabe okuma brand paka waali nawe nga okyasobola okumuyita n'osanga omwana ng'ayita matovu ono wa firigo mu bufere di artist omanya abakazi osanga abasajja bano balikyo nze nali nsoma nga mpulira obanga eyo omusanga nakata kya standinze nga wakabyo oyo omukazi lwaki mwa respect twalinga kusomero nga abaana batandise okwekwana nga baweereza opapula jimu nze ewo nga bawandikako obuyimba nga beewandikira opapula nga bujja muli n'osanga omuntu ng'ayita omukazi ng'oyo mu bufere di artist diyale kuba otandise ka program akatanabana tonamanya namanyo tonayiga nawe besangula nnyuma tonayiga nti tipi bagizingamu oyuzanjuze kuba osanze baguze gwali ku bayimbi ovuma so nze bagamba ekigambo kimu nti King Saha abakoze ekyo tumusanyukireko kibe kyakuyiga batanaba kukikola bw'oba osobodde kikola tononooza abantu bangi gojagamba okuba yawasa mwala wajeno yawasa gundi ogutali musango wali oyagala awase wammwe era ekanabulemu oransotekawo ekibeerabeera kati mati buli muntu bw'ofunamu nze nali nzimba ennyimba ze nateete eyo nali nzimba obuyimba wange awe nateete nga simanyi nti ndaba ne ku President Museveni nze mugwanga nze muno munsi naye simanyi nti osobola n'omutuukako ng'oli kaduukako weeyiya nga neeyiya mu buduuka wange muvume munansi ng'ebigambo bye banjogerako nga boogera babo nga bamanyi nzijjawa mu kuyimba temuli munyonyo sente just tulimu like olwa talent ekusikambula nekutwala mu music lwako kati omulimu gwayo nonekana engeri gutali gwa interview n'ebizezengere biyingidde music osanga kiri ekiyimba kigabatukana tekimanyi ki tekimanyi kodi mbu kiyimba naye kati abaana nga King Saha bafuna omukisa ne bayimba nga tekayo bukonsati bwabwe Mukama n'abakwatirako basobodde okukola nga kano kako omwebalizaako Katonda n'omusanyukirako suuna bwazimba kayimba musanyukireko muzeemu ku maanyi tezimbika waliwo abantu bangi nnyo bakoze businesses naye nga tazimbanga nakuwadde luumu 2 Kampala naye kati suuna basobodde okuzimba ennyumba ngaeyo nga tagizimbye na munyonyo mwebaze kitiibwa kya Mukama lwaki omumalamu amanyi okwenkanaawo abantu abamu olaba abasajja ng'osanga omusajja emyaka 86 akyali ku bodaboda ya looni ng'atunda ne poloti mu kyalo n'avaayo nedda tebigaana butafumitirizwa gwenda gambe gutuwokya n'obutafumitiriza mule gw'okunsi alina ekibi ekimulondola kirawo yakulekera amalalo wagatunda bakwadde poti nnyo kagikola yabonaabona tomanyi yabonaabona togikola yagikola n'ogula mu bodaboda n'oyingira e Kampala bebosanga nti akubye enkyungwa omwana omusanga ali mu mmotoka y'omuntu mbu yaguze emmotoka n'agikuba enkyungwa n'ekyuka nemuvuunika osanga omwana ali ku bodaboda nga yavuga agera ati nga kikuuta oluba kikuuta emipiira wansi n'ekigalika byebyo mulio gw'okunsi ebikolimo ogenda okunoonyereza nti boda atunda simanyi maama we yagoba nnyina mu kibanja simanyi ate yatematema gundi byebyo gw'omulio gw'okunsi ogutookera ku nsi so ate buli muntu osobola okukola n'ogaggawala mu ngeri mumu endala tewali sente buli sente tugiba tutandika ku 10 ekikumi ekibulako teziwera n'olwekyo kola kyosobola okukola okulaba ng'obeera bulungi buli kyokola laba nga kikwetera emmere ku suwaani nga tonyigiriza muntu obe n'emirembe mu nsi obe n'emikisa mu nsi abantu balina ebikolima abantu baliko ebitambo by'abantu mwe mulaba abantu batambula osanga omusajja atambula nga wununa yekka ate omukazi atambula yeeyogeza yekka nga mulamu n'emikono osanga omuntu ng'akola bizinesi yalwatudde esema naye nga talifuna sente ng'akoze emyaka 10 ng'omuliro gwamwokya so abantu benenye abatayagaliza mutandika okwagaliza buli lw'oyagaliza ofuna ate buli lw'oyamba ofuna muyiga okuyamba nze nerabirako wano nze nsobola obeera wano nga nina emitwalo 2 olina ajja nga ali byokusinga n'ogikuba n'ogimu oba oli awo olina kubya n'akuwa 2 olina akuwa obukadde 10 nga tosuubira tomanyi oba oli awo nga yavudde South Africa avudde oli avudde mu gundi yaze ogamba tegagwe mukisa guli buli lw'ogaba kino kikubeere mu mutima buli lw'oyamba oyambibwa eiza osanga omuntu akuyambira mama wo oba ali kuyambira omwana wo buli lw'oyamba oba buli lw'osiga buli kyokola nga kirungi olina kyosiga ku bulamu bwo omuntu aba atakuyambye kati tomanya ayinza okuyambira omwana atakuyambira omwana mu kyalo gy'otali mama baginza omuyambako oba kojja oba omuntu omulala yenna making sure nga buli kyokola tekinyigiriza muntu mulala
buli kyokola nga tekinyigiriza muntu ngate no yali obyosobola muyambako singa oba osobodde simu bubi nekyo osobola abantu bangi tulina abantu betuyamba nga tomuyamba na mu ssente nomuyamba ku advise nomuyamba bimiga betogera abantu ambalina be bajja mubone bapikinga nze nina abantu bangi nnyo bajja kusimu yange ne banne bazaba bampeza ssente nyinifa yogera boti waine rujja no yogera boti waine kasuku no yogera boti nenkola bwenti nolino nanga musanyufu nnyo nagana ino bye nakola bakuka video ko nenfumintiriza nenkola bwenti nasoma akatabo ka Miss Kigundu reason as the world masterpiece nembera bwenti nalakalaba nawe success and failure based on reason and reality nakasoma ngomulama omuntu akyusiza obulamu bwe kandi ngakoza nokuza akatabako bakatunda wa nakaguza nakasema ko kati nga bookshops ezenjawulo je kali akatabako ne mu supermarkets sosobola kebere wali obutabo waliwo kano reason as a master waliwo kana akatabo kebaita reason as the world masterpiece then ne kano kalala ako aka success and failures enensi tutambula mu bulamu bwensi nakugamba nti tuli mu kujajingibwa abantu omuliro gubokera ku nsi teriyo ggulu ligenda kwokya muliro never omuliro gutuokera wano bya byenkunyonyodde nti ojja kusanga omusajja aleka wali bakazi be bana nakwata kana kato kuno ku nsi kuliko omuliro gwokya abantu tandikwa kwategeeza abantu boli nabo ogambe nti ono gumwokya ali mugeyo ena yennyini osanga omuwala nga si mwenzi bulwadde noba nomufuka mukwano gwo nga mwenzi nnyo buli basasula asibira mu loogi obwenzi yogera ku kintu kya loogi ekyo loogi kaka tuli munoko down enjale baluma business bazisiba naye waliwo loogi gyoyitako nga tekoze nga tewali ngoye zibanise wabweru boza banula tewali business eri expensive nga bwenzi anti n'okwana omwana omukwesimu akusange n'omukwana nakukiriza era ojja kugenda mu loogi omwebakeko omukozese ojja kusasula loogi otandikira ku boda yes otandikira ku boda mulese taxi mulese boda mulese obisasule bwomala okubisasula muyingire mu luumo naye ogisasule bwomala era atiriso jamu yako okulya ate omwenezi ebyokulya yange mu nsawo wikizo kajja kuba era obiguze nono bosonya kubya mukazi wo wakabi ofumbye oba wabikaze era jamu era kekyo okunywa akati wamala okunywa ate olina omwa transport akola ki kati obwenzi buli very expensive nnyo ate business kyasinza okubeera so obwenzi tubalekere bwa mu kyalo abo mu kibuga abo musiko era babeerayo ne2,200 mu nsiko eyo ata batedde okuba n'ebizibu akutudde peti yange ate empale yagiuziza kati gula akapale kange sijja kukola bwenti nga tonnagula kaleega bapasuka basule baite babimanyi tebamanyi kukwata bulungi akaleega isikakasika empala beba mu kyalo mu lusenkeyo mu nsiko mutwatwa ate omenya omugulunza bannange wampogodde kubanga amwe basiza ku kiyinja oba ekiti kimuyiseemu bwobwenzi buli expensive ogenda mu kyalo newasa omwana abendi ku nkonge ensingo n'emuluma nemagama gula lobu gula gundi simula wano obwenzi buli very expensive era omuntu atagala mufimintize nnyo muve ku bwenzi gwe tunulya loogi bana baffe bano abawala babira ku boda eno neri nave wono nadde woli omuliro gubokya balina bikolimo bibazunza teri muwala yenna kati kankikubule kabeera omulenzi teri kibonyabonya bawala n'abasajja bamalaaya kuba na ndwadde za bwenzi ndwadde nga tosobola kukwebakako basajja basuka mu 5 notafuna bizibu yabe na bikolimo wakiro gane kikolimo kya basajja 3 kwega basajja bane bikolimo ebyenjawo n'abakazi balina ebizibu abakazi balina emizimu emibalogoto nabagaya amannyo begolola embaba obugere bwabafu osooka bakakumukazi omukwanyo olaba ali mu ngato ogenda kujjama ngato obugere buli 11 obugere buli 9 obugere ingakalakayo kakukannako amabere galiko ensundo ogogayonso oguvere oyonka bikolimo oyonka bisirani abakazi balina tosobola kwebaka ku bakazi 5 notaba nakyokola kikwambala okwejja kwa muzimu ogwo okwegobaka ekyo ekikolimo zino endwadde zabo enzizo nyangu osobola zivumula nti simanyi nabadde nziku simanyi zaani ezo ebyo gyosobogana mudwale ne babijjanjaba naye waliwo emizimu gyotambala ebikolimo byotambala nekikutambulako mwaka ku mwaka oyinza okuva notaddamu kufuna ssente myaka gyonna gyogina ku nsi oyinza okuvako nga buli gwokwana yafa oyinza okuva ebizibu nebikwambala notaddamu kuba na ssente ndabira ku kintu omuwala ono yayambala oyinza okuva ku muwala oyo nga buli mulimu gwokola tolabangako abantu nagamba ndakwana gundi kati kiringa kunze nze bawange gwe nasookerako yagaggawala n'avunda namusanga mwavu muzibu ne gwe naddamu okwagala ali mwavu n'agaggawala n'avunda kitegeeza kifu nti nina emikisa omukazi waliyo omukazi nga wamikisa nga newomwagalako bwepa bagenda kusasula enkya be batono ab'ebisiraani be basinga obungi yeffe kyova olanze gamanyi bwotanfunako omukisa ofunako ekikolimo
gwe netegereza wetegereze nnyo ebbanga lentambudde mu bulamu bonda bidde nenkulakwana yange ebadde etya bitambula bulungi yes yegwe president ismail advisor kino wakijjako n'omukisa ogwo gwe mukisa bwe teweewuunya okuba nga nze president advisor in appointment letter ne president teweewuunya nga nze awabula muzeeyi teweewuunya nga nze saakulaga kadi yange ya state house ate nga siri mu bikolobero siri wa kitalo siri wanjawulo ku muntu mulala eyo nange ovuddeyo era nina obulamu bwe mbaddemu waffe tukuze n'abazadde tukuze tuli mama sikini nga tuli nfuzi ku street naye ogenda okulaba nga ndi wanjawulo kenzo mutunuulire oyagako nga ti kenzo yasinga okuyimba mu ggwanga Uganda feva omukisa tosobola kwebaka ku bawala bataano notafuna kyokoola era akiristi mbasa tofunamu ekyambiko ekikwambala sente bwe zitakugwako ofuna ebizibu emmotoka ebeere kutomera bakugoba ku mulimu otometomera ebisirani ng'oggyeko zino enziku nti simanyi nafunye enziku eyo kyogijjanjaba naye ebikoligo bye b'oyambadde buli muwala awuluguma lulwe oyingiza omwana mulogi n'atandika okuwuluguma n'atandika okufuluuta n'atandika okubooga omuggyemu engatta bugere buli 11 buli 9 amabeere tambulako omuntu aba anoonya kikyo ekyo gwe muliro nkugambye tewali muliro gugenda kwokya mu ggulu omuliro gutookera ku nsi tewali kino kijje ku nze nkugamba ffe tuli bakkiriza mu Katonda omuliro gutookera ku nsi gugenda kusinga ogutookera mu ggulu oba ofuddewo omaze kaba kaweddemu ate wali agenda kufiira munne buli muntu awummula lulwe naye omuliro gutookera ku nsi omuliro gutookera ku nsi kati ababeera mu muliro nga gubookya gubabumbujjako olese mukazi wo mu nnyumba tolebangayo mukazi aleka mukazi tolebangayo mukazi aleka abaana bana nalepinga mwana we nalepinga omwana ku kyalo ne bagaa nti omusajja alina abakazi bana naye akutta akaana kakali tokirabangako waliyo n'abasajja benyini nga bakulu nalepinga omwana wuwe oba wa muganda we tokirabangako waliyo n'abasajja yagala mulamu we nga kaana kato omukazi ajja nako n'afumbirwa naye ng'omukazi wali anyirira okufa nga mulungi muzibu awo oba kikolimo gwe muliro ogwo muliro gukwokya tosobola kuva kubanga bw'omala okikola ng'otwala ngoga naye mbadde nfaaki nga omuntu owe munda ng'omwebuuzaako akomyewo naye mbadde nfaaki abantu bamangi nnyo bali mu makomera bejjusa bye bakola kandi nabo batema abantu ebijambiya bagenda kwejjusa bye bakola nga tebakyaza butambi abo mabega kuba ne bana bakuwadde biliyoni nakugamba obugagga tebabusikira tebabulonda tebabwewa ate tebabwazika obugagga bakola bukole sente n'obugagga birina byewabikanira nnyo byanjawulo omuntu okuba ne sente n'okuba n'obugagga byanjawulo naye abantu tebabyawula buli gwolaba omugagga ogamba yalina sente no watolabangako omugagga waali nga tasobola kwegulya soda nga mugagga naye nga nokugenda out okulya ku oyaba mugagga ng'ayina nzibu ng'era aziyina ng'olaba mugagga aba ayina sente tabeera mugagga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, or go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.